Oluvannyuma lwa Bad Black okubeera nti no munnange yawadde Kim Swaga essaawa 48 okuba nti no munnange yaleese obujulizi obulaga nti no omwana waabwe baamukolako DNA. Kati no Kim Swaga avuddeyo nalyoka agamba tagenda kusirika, omukyalo n'amujooza ekimala amuvumidde ebbanga ddene. Ono n'avuddeyo munnange nattotola buli kimu nga bwe kyali n'okutuuka okuba nti n'omwana ono amutwala ku musaayi. Katubeere nga tukuwa ODN. That's why he doesn't do a black kategera n'obutegeezi wano kupostinga amazu mugamba because tayita kimanyi tewamugamba tulina gwe wagambako omuntu mulala yenna n'okyesigaliza nsonga ki omuteeka gwe nali ngambye guno oyo mwana si wange ye girlfriend wange oba maama w'abaana bange omulala gwe nnina gwe nali ngambye ne mugamba olaba yajja ngamba abaana balina okwemanya bamulemu history wange n'oyo omwana kuba nina passport wange ali 14 Davina ali 13 years omwana wange gwe nina kati omuto ali 7 years so nemuga munnaye ekintu kyono kiriwo neweekitegaye mukazi wange yangana okugamba lwaki tomugamba awo wenyini twagala okubuuliza lwaki wasirika yes nganze nzina nafuna decision on Nengamba. I want to disclose this to this young girl who's growing up. That was my target. Nganinda, ndafuna uzimaka 18, mukazi yayitegerera, mugambe ekyaliwo. Ne kiriwo. And how she comes to carry my name. And how the situation has been all these years been not being part of our lives. Ngasolo kitegeera ku myaka gino gyali kukuminesa tutakimanyi omuntu gwe yakasembayo okunkubira was in December Black oyo ng'ateesa omwana ku simu amupakingira ebintu byamugoba waka omwana gwagobe waka mwana wa myaka 10 mugamba genda wa taata wo ku simu omwana ng'ali tormented akaaba maziga ng'amutiisa tisa of course yali amutiisa naye nga yamutraumatizinga taata we gwanga mugenda yakoma okumulaba so many years ago. Omwana tumuwisa wotyo. Naye njagala tumitinge na buno yo mwana bulitenga tumitingemu. Twaplan of meeting for 3 days, for 3 times. Bakanga disappointing. Baka we yangamba kijja kusoboka kubanga bawange tali comfortable nacho. Kim katono nyaawo wenyini. Nti wamalo considering results sezo n'ogano zibulirako omuntu. Wasigala otuukiriza obuvunaanyizibwa abo nga taata because omwana yali innocent amanyi gwe taata Bad Black anga mama naye amanyi gwe taata naye results ozifunye toyina gozibuuliddeko wasigala otuukiriza obuvunaanyizibwa abo oba wagamba kati engeri gy'atali wange sigenda kuddamu bifaako nabo tuukirizanga naye Black as ebyagenda agamba abantu omuli agamba onaleeta emitwalo 5 muno mu bulamu bwe Black oyo mana emitwalo 5 oba 2 olza kisoboka Black ye namuwango nenga namuwanga sente ne n'obujulizi mbuyina naye sijja kubuulira kubanga siwenti wenakuzibwa obuvunaanyizibwa bwange sinakakasa abantu bonna mwana wange kubanga Kim kumu ku buvunaanyizibwa obwa taata ku mwana omuto wabeerawo medication wabeerawo n'okusoma ne basic needs of course awo wali ebinyusi ebisatu oba ebina olishuwa wabituukiriza n'obujulizi obulina nti singa obeera otusitingiddwa bubi osobola okubujjawo at a time X. I can't, but I'll never disclose it publicly. I'll never do it publicly. I'll never do that. Okay. Kubangera singa kati imustantambi nina abaana abalala waluliddeyo mama waabwe ng'agamba kimtalabirira abaana taweerera baana anti era Bad Black ozo yekayika era Mrs. Bad Black mu kiwandiiko kye yawandiise n'agamba nti n'abalala nabo era still kye kimu tobalabirira you are a deadbeat father mu bigambo bye ngolaba kisoboka singa tebavaayo nga ye wavaayo naye wavaayo ye ng'agamba nti omasamumasa spam donor n'engamba I'm a father of 3 and only 2 biological daughters I have in my life and Davina is my daughter era wemba nti kubenuga posti zange simudiscriminate ako nenga sewa ate nga mbadde ekimanyisibwa
sigama ngo mbusiwangira mbeera n'abaana abasatu but she pushed me omukazi anvumidde emyaka nga natugesera nze nengamba I don't care but ng'abantu besitafa ku family yange nga they are getting hard nkuziza abaana omwana wange afollowinga ku TikTok my first born alaba comments tebampandiikako n'ambuuza daddy who's Davina who's black nengamba no n'omulala n'ono naye akula nagina kumbuuza ebintu byebimu okitegeera nengamba no I should put an end to this kyenejjusa kiri kimu nti nakikoze publicly on a public platform but it's because that's the only way I could address this because she has always addressed me publicly. Awo wenyini Kim nti mu relationships mubeeramu ups and downs of course mubeeramu challenges naye abamu ku bantu abatuukirwako be bazadde twalengedde wano nga bad black era still awandiise message ng'aja addressing eri taatawo abantu gwe bamanyi nga Pastor Mondo nti yabadde ateeseteese negotiations mbere nga mukwatagana era ani negotiations taatawo Pastor Mondo kati nga kyembuuza nti mu kaseera kali ng'omaze n'okufuna results ez'omwana nti siwuwo ne taatawo kennyini nyini wa first family tebagigambako muzeyi namugamba after some time era nga wayiseewo ebbanga era naye namba advice munagamba it's good what you've been doing just keep quiet era kinali nkola ebbanga lyonna era mukwano gwe mukwano gwe ebyagamba nno sina nkwatagana nze mbadde nkwatagana ne black just mu December wano tubadde naye twesanga nitunyumya nitukola ki nemuwalizidde ositegeera naye yakira kumaca kunvuma kunjolonga kumpayiriza I'm challenging her to another test newajagala nca you're ready reply ye yakoze mwajiwulidde yagambye tajja kukikola ekyo namuliza amanyi tatawo omwana yagamba nti obadde mu bulamu bwa mwana tolina any right kusaba kuddamu kukola gundi nti beesonyiwe tobaddeewo ate sigimusaba ye yabadde agyogera ebbanga been following her era nakola statement n'agamba niwemba sinze tatawo omwana yajja kusigala ng'akola antyoboola so anyway ekyo it's okay era nze naguma tana kipya kyagenda kunvuma tana kipya kyagenda kumpayiriza it is up to her. Kyaddaaki munnange Alien Skin alangiridde ekifo ekipya ewagenda okubeera ekivulu kye. Jjukira nti ekivulu kyasooka kuba nti nate kirangirirwa ku Hotel Africana nevaayo nebeera ng'ate etegeeza nga bwe tagenda kusobola kubeera na kivulu kya Alien Skin. Kaakati no munnange ono nno ng'ali twogera ku Alien Skin ng'ali ne promoter we bavuddeyo ne balyoka bategeeza nti ekifo ekipya kiri Cricket Oval. Akatambi keekano era tubanze badde ndayimbira awo tushamba Afrika ne badde so tumo okubuuka tugenda ne tuyimba n'abantu basibuuka ekikoma ne basasula era ne tuvaawo nadde badde option yemu because nga tugenda okuyimba awo twasasula batuddewo kidiba kyaggoonya naye nga oba kula plane ne balizimbyewo emizigo kyabadde kubeera just Katonda abadde mulungi tufunye ekifo ekirala kikola ki ekisinga ku kiri abamawulire bagenda kusasula okuyingira nga 21 February erugogo omuntu asuubire ki abadde alindiridde concert ku Africana nga kati okyusizza ne muba nga mugenze ku lugogo kweketolo abamawulire bagenda kusasula okuyingira mugenda agenda kutuwayiriza ku bwereere mutuvumire ku bwereere kiteekayo ekyebiro bakyetaano levoyo wayirize ng'oli muki badde bisasula miliyoni 2.3 kufuna tebo tuli mu tebo jonkere buki tekamuka sente n'olugambo temuluwa kitiibwa mu mayiniga mutobanga kijja blaze kitegeeza ki ekyali twagala sente yamaani amawulire kyawante mwera 2 atuyingirira ku mega akakyebiri wakakyetaano
Ono Kadaama munnange yakiguddeko oluvannyuma lw'okuba nti no ssente z'abadde akola ku kyeyo abadde azisindikiranga mwami we oba omwagalwa we naye munnange yagenze okukomawo mu ggwanga lyattu Uganda omwami nga si byaliko ssente yazikozesa bubwe ate nga munnange adda mu bakazi wooli mu kulaba awo munnange omukyala babadde bali mu kufuluma omukyala omupya oba omukyala gwabadde nga apepeya naye gwe bamusanze naye okitegeera nno naye nga Kadaama yoyo gwoli mu kuba nti naate olaba katubeere nga tukuwa emboozi eno obeere nti naate ogitegerera olaba okuswala okubeera mu bitabo byammwe bannaye abanekamujje bannaye tomanyi gye namenyekera nze naliifudde nali nfiiridde ku kyeyo nga nfiira maanyi gange gano bajjako obutambala aba ababbi muyige nti ababbi bwe batwe balina okugenda obanga tuli mubbi nze nfuluma fayini nga ndi fayini mmanye ebintu si byange ebyo bye mulina okumanya ate njagala n'abaana bange gye wabatwala njambaagala sobola okupembana nabo njagala abaana bange ava yagenda avuga motoka munayo ekibuye yonna yabayitaayitamu dda yonna ŋŋenzeeyo baganye muveeyo omusajja alina obusungu bwe nammwe oba temukiraba temukiraba Rachel, vai mu kkubo. Kati bulira ekibiri bulira gye nasookera ekibiri egyo gyonna mikwano gye Waye. iye tebalina kye bagenda kunnyamba abo bonna kibiri mikwano gye tebalina kye bagenda kukola bonna ekibiri byagana gye nasookera ne bansindika ekibuye biganye ngadde nansana polisi awo nnene ngadde nansana waliwo omwami gwe bayita Saalongo tasimika mannyo kati bino byonna babadde balindawo okujja okukwadanga vidiyo bwebatyo wano baali banzita waliwo eyalinyawo tewali yalinyawo nga banzita omusajja oyo nga nzita bonna bamumanyi Soko kakane. kwegenda eyo awo Saalongo kasajja kampi awo ngadde nansana ekipolisi enansana eyo yonna ekibiri bawulidde tebanyambye si kibiri ngadde nansana mumuveeyo bajja obayisaamu eggaali wano bagenda funa competition kubiri kale kyannaku okufuluma nga mwekwese n'okwekweka ne mweruka ne mutuuka ku ekisitenti lwaki obeera mu maanyi agatali gago akayumba kayiwe naawe okole loosi ketaka kusenda akageva naawe okole loosi olina omume omubekinga suwa olina givaamu myaka etaano muli mwezi Vaayo mujja givaamu ate n'abaana bange mbaagala
njagala abaana gye wabateeka neze wa maama we ankabira ennaku nze ate akwata ssente nzaabawa nze gwe babba lowooza olaba bannange muntu mukole nnyo ebyammwe bannange mukole nnyo ebintu ebyammwe walayi ne bosula mu kazigo ng'oli mu mativu oguma nga tukyali munnange ku nsonga z'abaagalana omuwala oyo gw'oli mu kulaba ndowooza yeetunda okitegeera kakati mu kugezaako okwetunda waliwo eyamuyayiza oba ataamusasudde mirimu nga bamaze okuba nti nomunnange oba nga amaze okuba nti amuwa services okitegeera n'omukwano kati ono mu busungu yasazeewo okuba nti naasalaasala ayonoona ebintu byonna ebyabadde mu nnyumba katubeera nga tukuwa akatambi kano Tapanga kwa neshukuru ya sika manyo lalindi de. Midu namba ikajiri. Midu ngabadao. Abadao na mwita yagala balinda abantu. Sasi nzarugiwo sikoze kibiyo bichali woyenyolonye bintu. Ala kwana mwana wa nyoko kwa sidikia kama. Enseri mu ebizibu atera okutambula nampadde ekirango okukireeta ankoze bulungi mama tataddeko nakapiira akagyeko nakugira alaali agyeko akapiira Promoter Nobatino Otatudde onono yategese ekivulu kya Alien Skin avuddeyo n'alumba Wizo agambye nti Wizo teyawerekerako buwerekezi Dr. Jose Chameleone okuba nti najjanjabibwa naye yali agenze kuba nti nomunnange bamujjanjaba kubanga naye mulwadde katukuwa akatambi kano Wizo togera ku Wizo tomusonyi wange muleka achali under rehabilitation awo ne bulungi mwe mutamanyi katika mbavu generation promoter kakuwe legend wa Dr. Jose Chameleone yalwala wano ebagamba awo ogende bweru kufuna obujjanjabi ono munno talekebwe babagana yagenda afuna obujjanjabi mwe abatabimanya nga temuli bamawulire kati oli bamize concert yali rehabilitation concert enalina mutegekera mwenda mukimanyi mulemwe kwebuzabuza nga afukana api mwenda mukimanyi kati kusawa zina ali kulevu bagamba atajjanjaba mulwadde naye nga ate naye mulwadde kubanga amagi ajja kugamba mulwadde Oluvannyuma lwa Alex Luwemba munnange ng'onono yali mukwano nnyo gwa Honorable Segirinya okugenda ku malaalo ge kyataayogedde ng'etwakulaze mu mawulire gaffe munnange ate abasiraamu baavuddeyo ne babeera nga bamusabula ne bamugamba nti eddiini alabika gye yagiyingiddemu ng'ayagala kifo kya bwa MP kaakati nno naavuddeyo n'abeera ng'ate yeetonda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebule banyabu nze Luwemba Luswa Muhammad nze mbabuuzaako okusokera ddala nsooka okwetondera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala neetondera abakulu b'amadiini amasheikh mu busiraamu olw'okuseerera kw'olulimi okwabaddewo nga tuli ku malaalo ga muganda waffe Honorable Muhammad Segirinya twabadde tugenze okumusabirako kumuwa ku dduwa wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okumusaasira ebyo byonna era amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako saako n'okumugaziyiza kabuli ye waliwo ebigambo oba oliawo ebyaseeredde ku lulimi ebitagenda ebitali mu layini ya ddiini yaffe
ey'obusiraamu era nyongera okubeetondera bannayuganda bonna baganda bange abasiraamu nsaba kunsonyiwa olw'ebyo ebyayogeddwa bwe twabadde ku malaalo ga Honorable Muhammad Segirinya. Tekyabadde kigenderere naye nange ng'omuntu naseeredde olw'omukwano gwe nnina eri Honorable Muhammad Segirinya era olunaku olwaleero wamu ne bakadde baffe mu ddiini Sheikh Sulaiman Sheikh Kasauli tubadde naye era n'atulungamya era n'ansaba nti buli kyonna kyenkola ekikwatagana n'eddiini nsooke kumwebuuzaako ekintu nange kyenyaniriza era ne mmusaba ne mmwebaza okwongera okungayidinga n'okuyimirira wamu nange. So bassebo ne bannyabo mbasaba kisonyiwo naye nga nekisingira ddala obukulu nti niya yange ku mpagi ettaano ez'obusiraamu okwo kwenyweredde. Mbasaba kunsonyiwa twongere maaso n'okutambula. Manyi nti ensobi zikolebwa abantu naye tutereezezza byonna. Mbasaba mu nsonyiwa. Nga tetubuuzako ku mikwano gyaffe bano wammanga tutandise ne Enoch Nkandwa ne tubeera ne Namukasa Agnes Adija 1991 tuyina Namuli Eva tuyina Princess 578 Angela Nasuna tukutumiddeko tuyina Nabirye Justin tuyina mukwano gaffe ayitibwa Nakamya Namuddu Lydia Kitiibwa Lydia naye tukutumiddeko Jane Rebecca Miss Jane nawe tukutumiddeko Wumal Kasumba tukutumiddeko Nankuke Esther ogamba otya mukwano Nsamba Kevin Charis naye tukutumiddeko mukwano ate nga tuyina ne munaffe ayitibwa Agnes. Bwe twetambudde olunaku olwaleero weekumire ku Newspark Channel atujja kubeera nga tukuwa amawulire gonna ge tunaaba tufunye. Obeera bulungi, weeraba.